Acha bakabegabira ssente gembula kuteriyo ddagala enguudo muzirabo ezifaanana mbuga yali bitaano. Okwekalakasa mu kibuga Kampala 15 bakwatiddwa ne batwalibwa ku poliisi. Abawalidde bakubiddwa embooko agenda kubanga obiraba mu maaso awo. Kati nno bano bagenze bayimbira waggulu nti Anita must resign, Anita must go. Abagamba nti speaker owaaye ku buli bw'enguzi ono ateekwa okuba nga resign. Nga bavuuka bakwatiddwa ne batwalibwa ku poliisi. Bano nno babadde bava ku Nasa Road nga bagenda batambula batuke ku wankaaki wa Parliament, era wano poliisi we basabotagize ne bagwamu nebanga etandise okubanga bakola ki ebakwata. Kati abo wennyini nja kusaba video soko jimpereka like subscribe nga tuli mu kibuga Kampala olunaku olwokubiri ate olutalo olwa corruption nga lugenda mu maaso. Poliisi nayo eri bulindaala wabula nga njagala kubanga nkuwa ekiri enansana ate nawe okirabireko okwekalakasa kugenda mu maaso. Abantu bagamba nti obuli bw'enguzi mu ggwanga Uganda munyaffe Uganda bwoteeka okukendera tetwetaaga kulaba nga twonyonyola kigambo kyonna wabula buli bw'enguzi bugende. Nansana wetuli wa wano kiki nekiriyo. Omukazi omanyi yeyambudde era n'atambuza ebigere nakakitegeera oba omukazi aliwa naye njagala bamusabule busabule. Naye abantu bamulwaniridde omukazi bana. Omukazi yeyambudde mu bitundu by'e Nansana n'asasamaza abantu bw'abadde atambula n'abeekalakasa nga naye ayimbira waggulu. Ebifaananyi bye tubikwatidde wala olw'ensonga YouTube tetukkiriza kubanga eraga bifaananyi bwe bityo ebiri nude oba ebifaananyi eby'obwereere. So tusazeewo kubanga ebifaananyi bino tubikwatira wala tusooka nga tukulaga wabula nga bano batambudde nga balaga obutali bumativu ku lw'obuli bw'enguzi mu ggwanga Uganda. Kati nno babadde bayimbira waggulu ebigambo by'enkootezi nga bagamba this is our 1986, we must be hard because we matter. The corrupt are messing with the wrong generation. Kati nno ebigambo ebyo nga bagamba nti luno olutalo lwaffe Museveni jjukira balwana mu 1986 kati nga bo bagamba guno gwe mulundi gwaffe eno ye generation yaffe luno olutalo lwaffe olwa 86 tulina amaloboozi gaffe okugateeka waggulu gasobola okuba nga gawula. Ebigambo bibadde baleekaanira waggulu abantu b'e Nansana nga bagamba nedda abwannyo kimala tuteekwa buteekwa okusobola okulaba nga oba oliawo tuwulirwa. Kati nno bano nabo poliisi ebazinzeeko era agenfuna agalaga nti okusinziira kuba poliisi nabo olunaku olwaleero bakayola abantu abasoba ku 40 olwaleero lwokka olunaku luno olwokuna, era nga bagamba nti bo bali mu kigambo kimu bagamba nti no corruption ate nga bagamba nti olunaku leero nga 25 ffe tusazeewo naffe twegatte kwabo abakwatibwa olunaku olwayise olwokubiri nga bagezaako okulaba nga nabo balaga obutali bumativu naddala ku mbeera ey'obuli bw'enguzi mu ggwanga Uganda. Kati nno bali nakugambye olunaku lwejjo bagenda kukomezebwawo ennaku z'omwezi nga 5 August ndowooza ye wiiki ejja, yes oba wiiki ejja wevaako wembaserabidde bulungi nnyo wabula nga bakuddizibwa nga 5 August oluvannyuma kuba nti omulamuzi olunaku olw'ejjo we baleeteddwa mu kooti abamu baasodde okubanga bwe baleeteddwa mu kooti ku lwokubiri yabagamba omulamuzi teyaliiwo, yali avuddewo ku mbeera ze zaabwe nga wozimanyi ng'agenza okukwasaganya ebirala. So ebikyali eyo mu kibuga Kampala. Kati nno akantu kasiimika nga kuweko bino bibadde wali bano babadde abava ate wali mu kibuga Kampala nga balekera ku Parliament era nabo poliisi olubaguddemu bano nebayolerawo ne bange bakutte.
omubaka w'Emityana Francis Hazaake akomezeddwawo era bw'atyo basobola okujja nga awaga ngenda kubulira biki ebifudde mu kkooti aleeseddwa mu kkooti olunaku lwaleero kati nno Sheikh Ashraf ye musomeddwa agamba ekintu kimu ky'oba okola asobola okuba nga akutereeza ate ku ebyo ebitatambula bulungi mu bulamu bwo kati nno agamba nti asomeddwa ate obulamu ne bukyukira ddala abajjalo airport pickup bagamba basobola okuba nga bakuwa pickup esobola yakabi wano mu ggwanga lya Uganda era ng'ekintu kimu ky'oba okola wali ku simu yo bw'onaabakubirako ojja kumanya bajja kutambuza bulungi okwali ku Entebbe airport kati omubaka Zaake yakwatibwa mu kwekalakaasa ku lunaku olwokubiri ono yali agezaako kubanga ayingira akwali ku kitebe kyabwe ekya the National Unity Platform era nga Zaake ne banne abalala abawerako abalala 7 bakwatibwa. Tuli mu kkooti Zaake Francis omusajja ate lyantama omubaka w'Emityana omukulu ayitibwa Hassan Kirumira eno ono naye mubaka wakati kamu South ate kossa ow'Ebbaale County omubaka Charles Tebandeke oyo leader of opposition Jose Nyonyi nga atuuka mu kkooti okulira emisango gy'ababaka banne ate nga banfanfebe okuva wali mu kibiina ekya NUP kati nno baleeteddwa ate mu maaso g'omulamuzi olunaku olwaleero mu kkooti esookerako eya LDC okulaba nti oba oli abasobola okuba nga beeyimirwa bano nno bakwatibwa ku lunaku olwokubiri nakutegeeza bwe baali bagezaako kuba nga bayingira ekibiina kyabwe yes ku kitebe ky'ekibiina kyabwe n'ekifuba omubaka Zaake Charles Tebandeke ate kossa n'omubaka wakati kamu ayitibwa Hassan Kirumira bonna nga babaka ba kibiina ki NUP bakwatibwa era nga olunaku leero baleeteddwa okulaba nga bawulira kati nno munnamateeka waabwe naye waali omukyala kkooti ekyagenda mu maaso etogera naye nga omukyala ayitibwa Shamim Malende MP wa Kampala omukyala ono nno ye munnamateeka waabwe era azze okulaba nga ensonga z'abano azikola ki aziggusa basobola okuba nga bateebwa naye nga tukyagenda mu maaso ngodde vidiyo eno nga kkooti ekyagenda mu maaso n'okuba nga ewulira emisango gino kati okuyingira ekitebe kyabwe gwe gwali omusango gw'abakwasa oba kujeemera biragiro bya poliisi awo gwe agenda okumbuulira mu comment section ate tusobola tutambulira ddala mu subscribinga byonna tugenda kuba nga tubikuwa okuva side zeyo ne Mubiru James ono nno Lord Kansala atula wali ku lukiiko lwa KCCA naye nga naye mubaka mu National Unity Platform naye y'omu ku bakwatibwa era nga ono naye Mubiru abonyebonye wabula nga naye yakwatibwa abasaidiza yes Lubaga North bagitemamu emirundi ebiri kati eri side waliyo mubaka Hakim Kizza yes ye Hakim Kizza ku ludda luno olwa Lubaga ey'okulijjukira baazawulamu Lubaga North emu kati ya Mubiru James era nga yoyo omubaka gwe bakutte ne ba Honorable Zaake wali mu kkooti naye nga atusubira bandi eyimirirwa olw'ensonga emisango ntegeddeko agiyinza okuba nga si gy'amaanyi nnyonnyo oba oliawo eginabakuumiza mu nkomyo.